Abasibo ne banyabo kino kitundu kya kusatu. Eyo nno yabanga nkulaakulana y'Omuganda wano. Kitundu kya kusatu agoberera emisomo gino. Twagala tunyonyoke, twagala tumanye ebintu ebyenjawulo nenno teweerabira. Abasibo ne banyabo teweerabira nti tuyina magazini yaffe. Magazini eno egenda kuweebwa abantu abagenda okumala ebbanga lya myezi 10 ng'avujjirira audio banga tasudde mu mwezi n'ogumu. Tutandikira ku ssente meka? Twasalawo nti tutandikira ku mutwalo. Kitegeeza nti tutambuddeko ebbanga lyeryo, naye tonnabeera kikeereza. Okyayinza okukwata 2 n'ogamba agange gonna ag'emyezi 10 gaago nga wadde omulundi gumu. Okyayinza okukwata 3 n'ogamba gano gabbanga lyonna limu akatambula. Kukitegeeza tonnabeera kikeereza. Amagazini eyo twagituuma nti obugagga bw'oliko tebumala. Obugagga bw'oliko tebumala. Yadde olina obumotoka bubiri, oli awo wazimba akayumba k'obeeramu ne weeyagala ne mubeera ku TV n'abaana bo kwegamba gw'olaba lissanyu erya Namaddala. Nedda, tonnatuuka. Obugagga bw'oliko tebumala. Magazini eyo egenda kubeeramu ebintu ebyenjawulo. Abantu ab'enjawulo kino ekyafaayo nze kakikoze okuwandiika ku bantu aba bulijjo ab'enjawulo. Nannyonnyola olugendo lwe tinange nali mu mbeera bweti. Ffe twali twamanyira nti bagagga abagagga wala bagagga fugge be bateeka okukola kikati bino nze yabireeta. Magazini efuluma buli mwaka. Ey'omwaka guno weeri saagala wabeewo embeera y'okuwubaanya oli agambe nti ate munnangala weeri. N'olwekyo gwe nno tonnabeera kikeerezi naawe beera ng'otwegattako. Yasooka okufundikira omwetoolo ogugo ogw'omwaka ye wuuyo omukadde waffe omuzira Nkima jjajja wa Buganda, Musoke Kamulege abasajja bali okwabwe. Weebale nnyo, weebalire ddala. N'olwekyo bannaffe abala munywanyi Tamali Franka jjajja wa Buganda, Mukyana Ndawulo Olivia Nambi, bannaffe mwenna abali mu kkubo mwenna omwetoololo gukyatambula. N'olwekyo namukyayinza okubeera nga mutwegattako. Abalina bizinensi abaagala okulangira mu magazini yaffe nammwe mujje. Abakanani bukusitoowa beekwata dde omuko gwabwe, baagala babatendekera babannyonnyole gye nvudde waabwe. Abantu ab'enjawulo mwe bali, abagagga ab'amanya abayimbi bonna bajja kubannyonnyola gye nvudde waabwe. So nno n'abantu aba bulijjo. Omwaka guno omwami gwe tugenda otambula naye ye mwami Kizito Mustafa Kanojja Ennumi Weegumba. Ajja kunnyonnyola ebintu ebyenjawulo, olugendo lwe nga bwe yatandika na buli kimu ajja bikulaga. N'olwekyo magazini eyo nga bw'owulira ebintu ebikwatagana n'obugagga kwekulaakulanya, totya kutandika. Omuko ogwo guliko ebintu bya njawulo. Era emisomo gya bizinensi oluusi ntera okugibawa egirimu. N'olwekyo jangu obeere ng'ofuna kopi eyo. Jangu obeere kintu tetugenda gitunda, yakugabira abo abamanyi nti ddala be bagwanidde okuvujirira emisomo gino abantu beeyongera okumanya ebisingawo. Ennamba yange ngibawa era butereevu kyayinza okunkubira ne tubeera nga tweyongera okubeera nga tukwatagana. Abasibo ne bannyabo tukyagenda mu maaso nga bugolo ate okubeera nga tweyongeraho okubeera nga tutunda ebi. Waalingawo omusolo. Wali wambuuzizza nti tewaaliyo ssebo omusolo gwanjaga. Nedda ssebo tegwaliyo. Ebyenjaga genda obinywerera ewammwe. Waabangawo mbadde nnyinnyonnyola nti omusolo guno amuna nsonyiwa muko. Bassebo ne bannyabo, abazadde olw'okuba nali nkinyonyodde nti essomero erisookerwako ly'ery'ewaka. Maama bw'olema okutendeka omwana nabannyonnyola era nkiddiŋŋana ensi ye ejja mutendeka, naye yo mwattu eramuza tima kukuba ku mutwe kutta. Wuuyo mumukwate mutayizi nga bakunyweza nga bamukuba.
maama tuliraba n'olwekyo baatendekanga ekyaleeta omusolo guno ogw'ebibbo baayagalanga abaana abawala bayiga okuluka ebibbo ebintu bino. Kati omusajja yenna bw'oba oli muganda otandika otya okugula ebibbo ng'olina omukazi ng'alina abaana. Bannange twebereremu, ne bw'oba mu ttawuni oli musajja muganda n'ogula ebibbo ng'olina omukyala n'abaana, tusanga nga bigenze ebyo. Nze mbabuulira kati ye kiki yayiga. Era bannange abasajja twebereremu, twala omukyala tayinza nakuwaata emmere agimaliramu, oyo agenda kuyamba kibasire kwini mubaleke bajja funa basire kingi nabo gye bali. N'olwekyo omusajja ow'obuvunaanyizibwa bw'obanga omuyina funa omulala mwongereko, kubanga manya nti oyo oba wakola loosi mwongereko, ayinza okutendeka abaana n'abafuula ekyomuwendo. Nze nno ndi sunguwavu nnyo ku bintu eby'emikono, kubanga ate tubisuuliridde nnyo. Byebintu ebiri mu magazini yaffe, emirimu gy'oyinza otendeka omwana n'akula ng'amanyi era ng'agikola ne yeewerera n'amalako nga tategedde. Omusolo guno ogw'ebibbo kanguveeko, ate tunaabeera ku bibbo. Ebibbo tubivuddeko, Daboona abadde amanyi mbu tukyali ku bibbo. Bino si byabalongosebo. Abeera eyo ne munno wamanya bo maama Nakamati mubeera eyo. Kaakati ng'oggyeko ogw'ebibbo waabangawo omusolo, kubanga ebyo ebibbo baabikuŋŋaanyanga ne baleeta biyitirivu eri embuga. Kaakati waabangawo omusolo ogw'emiyini, najjo ne bagireeta mingi. Wano nno baabanga batendeka mwana mulenzi kuyiga kukola gundi miyini egyo. Mwana n'osanga omwana omulenzi ng'ali ku ttale akuŋŋaanya miyini. Kaakati waabanga ng'ovudde ku gw'emiyini, tetugenda beera ku miyini, ŋŋamba egisekula n'egy'enkumbi. Egyaki nja kukwata oginnyonnyole bwe gisekula ebinyeebwa ebyakawanda waliwo egisekula bwemina egisekula ebinyeebwa. Mboli omukyala agamba mbu ekinu kyatondebwa kusekula mu binyeebwa, bw'oteekamu muwogo okwo kyatika. Oyinza okusaamu by'oyagala, oyinza okugulawo bimusiba ttaayi binamungodde bonna n'osekula kyatika. Wamma waabeerangawo omusolo. Tuve ku miyini bagundi mmwe, gwe miyini emirala gyongereko, naye nsigyongeddeeko. Mbanyonyodde emiyini gya mirundi egyo egy'enkumbi n'egisekula. Kali mmwe gye mwongerako manya mubyongereko, naye genda gyogerera eri, yongererako eri. Waabeerangawo omusolo ogw'ababumbi. Abo ababumbi b'entamu mu biro biro ebyedda. Tuve ku baana bannaleero nga ye tayinza kukola yadde sepiki, n'empale tayinza gitunga gy'ayambala, naye edda abo. Kaakati waaliwo omwami gwe baayitanga Bbanda. Omwami oyo baamujja ku luyi lweye ewaffe Kyaggwe, oyo nno yali akulira ababumbi bonna. Kaakati baasoloozanga abantu bonna abamanyi okubumba, ne babaleeta mu lubiri n'abakulira ne batandika okubumbanga ebintu eby'embuga. Abo jjukira, ababumbi nali mbannyonnyoddeko nti ababumbi be tuyita abajoona. Abajoona ebintu ne babisaako amajjolobyo, ne babisaako ebintu ebyenjawulo. Baakwasanga omwami oyo n'abakulembera n'abayigiriza ebintu ebyenjawulo eby'okubumba byonna. Era bwe baazaalanga n'abaana mwattu nga babayigiriza ddala okubumba, ne babumba nno, ne babumba ebitagambika. Tweyongereyo tuve ku by'ababumbi. Babumbanga bintu byakuliirako ntamu, bibya biki byonna. Baasoloozanga emisolo
ejjenjawulo gyesinza kumenya oba n'agimalayo naye kadde nga kagenze eddakiika 4 ez'akapepejjuka ku ssaawa 12 zaffe Uganda. Kaakati bassebo ne bannyabo, ali atya mukyala Nabuuma? Kubidde ku ngabo y'Abaganda maama. Kaakati basolozanga emisolo emirala miyitirivu. Kankunnyonnyole gwe wuliriza, saagala okole ki, saagala ate ogambye nti ekyatta omwami nakimanya, bw'oba wakimanye wakolawo ki? Bassebo ne bannyabo, bw'ogamba nti osobola oba mutuufu, ate bw'ogamba nti tesobola era oli mutuufu, kiri kitya kubanga ky'olowooza ky'oba. Kati nno kyusa ndowooza y'okyusa obulamu bwo, awo butangaala okusinga ettuntu, kuba teri atasobola bw'aba afunye okumanya. Gw'oli wa mukisa ng'oli bwengo, kubanga emisomo weegiri. Otandika otya bizinesi nga tolina ssente, akakujja kukusomesa buli nkola okutandika bizinesi nga tolina ssente, ate gulimu ebyama by'abagagga by'oteekeddwa okumanya. Awamma ogaggawali bannange, ate waliwo guno gaggawalira ewaka. Guno nno wama gukuwa bizinesi zonna, emirimu gy'akalera ewaka, ate n'ofuulawo ekkolero. Laba bw'ogaggawala, wapangulula endowooza yo n'okolera lumu. Abagirozezzaako basimbudde dda era bayayana kufuna mirala. Naawe jangu wamma mu bwangu na bwangu ng'omutezi w'enkwale, obeere ng'ogyefunira, ensi ekugondere. Ennamba kw'ogifunira eri 0773276127. Owaayo akasente katono ddala. Jjukira nti ekikulu si muwendo gwa ssente, naye omugaso n'amagezi gw'ofunyeemu wamaga ku byamu ssente z'otaddemu. Tusinkaneyo ngamba mu lubu lw'abagagga. Naawe totunula kyamuli ng'ow'endala asaba balansi, n'abona ekibuga kyonna obwera ne butuuka n'okugwa ku ntumbwe. Olw'okunoonya ekifo ekituufu ekitunda ebitabo, Abakanani Book Store byogera ku Henry Books batunda ebitabo byonna by'oyagala. Balina ebya nasale, primary, secondary ne tertiaries. Balina success card, essaawa, balina Bayibuli, Evanjiri, Quran, balina notebooks, balina ebitabo by'olulimi Oluganda byonna by'oyagala ebiri ku syllabus n'ebitaliiko. Balina ebitabo byonna by'onoonyeza. Bannange, Abakanani Book Store basuubuza, ate era n'abo abatwala ekimu babaaniriza, era mubeere nga mubettanira, ate era babikuleetera wonna w'oba oli. Kati somesa omwana wo ng'oli waka, omugalo gumugondere. Bannange, bafunire ku nnamba yaabwe eya 07727725 oba 0777288299. Bali ku New Park Mall ku mulyango 688 omwaliro ogusooka. Wamma Abakanani Book Store mwebale kulinnya madaala ate ne muweereza abantu. Abassebo ne bannyabo mukulikeyo mu bulango bwa bakama baffe abeetaaga ebitabo eby'enjawulo obutereevu. Ogenda mu Bakanani Book Store n'obeera nga obifuna. Njagala tweyongere nyina ebintu byenjagala nnyonnyole. Nabagamba kaddu andi muntu mulala nnyo mu kunoonyereza, naddala ebyo ebyalima abakugu we baakomanze wentandikira. Yenna oba ozannya. Senjagala ondeetereyo omuntu nga nnyonnyola ebintu bye nnyonnyola. We baakoma abakugu wentandikira. Abaakoonula PhD zonna, digiri na buli kimu, bw'owulira nga bampita Dokita Kaddu gwe n'obuuza. Kaakati bassebo, nze nnyina ekintu kye mbakubiriza kye njagala tweteekemu. Bwe mulaba omuntu nga bwa muwendo atandise n'okubaleetera ebyama bye mutamanyi bye mutalowoozangako, omuntu oyo bannange mukole ekisoboka mu muvugirire. Kubanga byalima abakugu byabalima mbaleetera ebintu ebitawulirwangako. Oyo temumukkiriza kuwumula nti awumula afuna liva, temuteekwa kunzikiriza. N'olwekyo olw'okuba mba nnina ebintu eby'enjawulo, mukkirize mugaane nti ffe tufiiriddwa abantu ab'omuwendo. Omuntu akeera n'afa ng'ayina ebyama n'afa nabyo. Lwaki nfa nabyo?
leeta ssente tugule data vujjirira n'ekyo ky'oba osobodde ffe tujja kukoowa kuweereza tugenda kikola ate emisomo kati tugenda kwongera kintu kye bayita ebiru njagala mbalage nti ndi bwanjawulo nnyo nnyina bye ndeeta obudde bonna kye ŋŋenda okusumulula onaawulira abalowooza nti banankoppa mweriko ndeeta ebintu biyitirivu olwonsumulula twakatandika n'olwekyo nze mbakoola njagala tweteekemu embeera z'abaami abo bamagulu meeru nga bwe baatuwamba ab'abazungu nti bo bwe balaba omuntu ng'ayina amagezi ag'ekikugu bamuyamba mangu mu bwetaavu ne beekuŋŋaanya buli omu kyasobodde n'afulumya ebyo byonna by'aba amanyi n'olwekyo njagala tweteeke mu mbeera eyo kubanga ekyo kyekyokka ekijjo tutwa naye bwe tulinda amala okufa tulyoke twekuŋŋa ebyo byebintu ebibonyaabonya Buganda byebintu ebibonyaabonya abaana baffe byebintu ebibonyaabonya Obuganda ebyokulinda abantu abalina ebyafaayo ne basooka baffe ne tulyoka tutandika okukola ki abaana baffe bakunamira abantu buli lunaku byonna banaakola ki bye bateeka okukola tebabimanyi maama obudde buno yayambala gundi akunamira abantu enkyayi maama w'enkyayi omwana omusuubira kumanya ki n'olwekyo nze ndiwo okusomesa taata maama senga kojja n'abantu ab'enjawulo nze mbakoola bukoowoozi kuvugirira bintu bino nze nja kukola ogwange sijja kuwummula kubanga njagala mukimanyi nti nga ffe Abaganda tetwagalwangako buli ggwanga lyagala kusaanyaawo Buganda n'olwekyo mukkirize kwegamba abalina abaamira pina kwegamba abeewaayo abaatunda omwoyo nga enkoko emira ensanafu ffe ne tuguma ne tumanya nti ne okwogera obwogezi nti nze ng'Omuganda kikussa neffe ne twewaayo tukyogere mukkirize mutudde emabega tugende totyanga muntu azikiriza omubiri naye tyanga oyo azikiriza omwoyo nze mbabuulira n'olwekyo ffe twagala bwagazi mwe muvugirire ebintu bino ffe tetujja kuwumula okutuusa nga tufudde kyekyokka n'olwekyo se twagala tufe na byama bye tulina kubanga ebintu bye tumanyi biyitirivu buli muntu akola emirimu egifaanana gino egyetaaga obuweereza abo bwonna muweereze nga bw'oba osobodde ekyo kyekyokka n'olwekyo beera omuzadde ali bajjajja anyumiza abazzukulu nti gwe muzzukulu tozannya ebintu bino nze kennyini ffe abaabiwagira ne tubissa ku mitimbagano tali nga balibu waliwo akantu kenkira okulaba ku Facebook tibakitaffe babanga bakolanga abaabano bali mu kunyiga bakazi bateekako batera okulaga omusajja ng'ali mu kunyiga omukyala akantu ako katambudde nnyo kugwo n'olwekyo muvugirire obuwangwa bwaffe twetaaga okulaba nti tubuzza ate ku ntikko Buganda okudda ku ntikko teddayo nga twambadde embugo bintu bikyukamu naffe ne tusoma ng'Abazungu ffe lubeerera baatulaamiriza nti byaffe tutambulira ku mirembe mikadde vaawo enamba yange njibawa era nja kugibalekera bwe naaba nta ekitundu kino njagala nnyonnyole ku baami ab'enjawulo be tutalowoozangako oba wali obawuliddeko nange simanyi waabanga w'abantu oba abasajja naddala abo abakungu kaakati nja kuwa ekyokulabirako baasoloozanga abasajja b'abakungu nga mukama waabwe abadde afudde obanga anyagiddwa obanga agobeddwa mu bwami ne batwalibwa mu kitongole kabaka mwe yabaagalizanga ne babeera omwo ng'abatongole era abamu kabaka be yayagalanga mwe yabajjanga n'abawa obwami obunene obwami tebaamalanga gakulonda nti munnange tulonzezze bidaaya abadde ava mu mwenge yeekanga bwekanzi muzezze bidaaya bakulonze ssebo ng'oli mwami nedda ssebo muzeyizze bidaaya ebyokudde waka nti ate vapa ngebe
nti babanga batendeke kyovola abantu abagoberera audio ono nti ne bwe bamuwa obwami asobola obutambuza kubanga muyivu ebintu bye tusomesa buli lunaku bwabanga abigoberera. Kakati wabangawo ebyalo ekya Namasole era naye kansooke nnindeko okunnyonnyola waliwo ekintu kye neerabidde kye nzijukidde. Kubanga edda Kabaka bwe yayagalanga bano abaami b'abakungu oba abasajja b'abakungu bwe babasoloozanga, kaakati Kabaka bye yayagalanga bwe yabajjangayo n'abawa obwami obunene, we tujja enjogera eri nti akuwa obwami aba akuwadde kulya. Abo baakeranga ne bakulwa ne bagamba kaakati mukadde waffe Sseeguya Brian tukuwadde obwami obw'essaza ly'Ekyaggwe, ng'olwo gwe Ssekiboobo wamanyanga omanya nti kati gw'ogudde mu bintu. Ate gwagenda naawe okusolooza wayinzanga okukaaba. Awo olugero we lutandikira nti akuwa obwami aba akuwadde kulya, aba akuwadde kulya oba kubaaga, ng'oli gwe bayita okubaaga. Oli bwagamba agenda ogambe Muzeeyi Zebidaaya ajja abaagi, aba akuwadde ennyama, tobuuza nti ate n'afunaka. Kaakati tweyongereyo olugero olwatandikirawo nti ebintu ebimu bwe babanga abakuyita naye nga tebagenda kuyita butereevu, naye bakuwadde obwami, bakuwadde kulya yadde ogenda kuweereza. Bassebo ne bannyabo njagala tweyongereyo. Baasoloozanga abasajja abakadde ne balyoka babatwala emmanju wa Kabaka, era mu Luganda be twayitanga abateeteeyi oba abateete, abaakuumanga abakyala mu byalo byabwe. Kabaka yayinzanga okubeera n'abakyala abayitirivu, naye kaakati omwami ono okumwesiga nti taayagale oba taaganze muka embuga oba taaganze embuga, baasookanga kumulaawa ne bamanya nti oyo wa mulaawe ndiga yamulijja yamutomera n'eryoka emuliga ekiga ekitagambika. Kati abo be baayitibwanga abateete. Kigwayo abateeteeyi babanga ng'abakyala, babanga nga oluusi bayambalanga n'ebiteeteeyi, ne bo baakuumanga mbuga, baakuumanga bakyala ba Kabaka. Naye Namasole, njogera ku nnyina wa Kabaka oba nnyina Kabaka. Namasole Katikkiro ani omulala awo Kimbugwe ne Kibaale oyo yonna abamusigire wa Kabaka. Ku byalo byabwe Kabaka teyatumangayo mubaka we okusolooza omusolo, wabula baagwesoloolezanga bokka, era bwe baamalanga okugusolooza ne balyoka bawaako ne Kabaka. Ate ne mu masaza eyabeerangayo, kwegamba masaza eyo mwabeerangayo ebyalo eby'enjawulo. Kaakati bano abaami nga bw'owulira nti ono mwami w'ekitundu kino, abaami baatwalangako ekitundu ne bagenda nga basolooza. Ogwo gwe baasoloozanga gwonna gwe bayitanga ogw'obukuumandagala. Nabagamba ndi mulala nnyo mu kusomesa. Abo abaami ab'ebitundu nga bwe tunaabeera ku kitundu nga tulina omwami waffe, omusolo gwe yasoloozanga mu Luganda gwe tuyita ogw'obukuumandagala, nti abantu ababanga n'ensuku biki byonna obutabba ndagala za kati bano baakuumanga, kati ono kyava abasoloozangamu omusolo. Nze batinira Baamaga Kaddu Balige Yankoona Nnyindo Ndaalu, maama wange mukyala Munankole, neffe tweddira ntaaganya Akabbiro Maleere, butaka bwaffe Gomba, era essaza eryo lyaffe tolizannyisa, era nzisisaaga
bw'omanyira n'onkola ebirala n'ekitundu ekiyitibwa oba essaza lya Buganda ery'Eggomba tolikwatako lyaffe. Ennamba yange bassebo ne bannyabo kangibawe ate nzije n'ekitundu